Abadde omuweereza ku leediyo ya Kabaka Kyabassa okumala emyaka 15 Omulangira Jimmy Ssekabiito azikiddwa ku kyalo Bukoto mu Kimanya Kabonera mu kwaziirana okuva mu booluganda abakoona ab'emikwano. Omukungu Michael Kawoya Mwebe Ssenkulu wa Kyabassa omugenzi Jimmy Ssekabiito kwabadde aweerereza agambye nti okufa kw'Omulangira Ssekabiito kukoseza leediyo y'Embuga era nti abadde omu ku bannamawulire abasaka amawulire nga taliimu kyekubiira era ng'alwaniridde nnyo eddembe ly'obuntu. Nkyabadde muweereza gwe tuyita stringa oba kayungirizi nga katuula ku kitebe kya leediyo nga kumpi byonna byasalawo okukola yeetwala yekka, byasalawo okumanya mpulire ki oba nsonga ki gy'aba atuusa ku kitebe esobole okusunsulwa eweerezebwe mu ggwanga lyonna ne mu nsi yonna. Kiba kyetaagisa omuntu alina okufaayo okw'enjawulo, kiba kyetaagisa omuntu bw'atyo okubanga anokolayo ensonga ezo eziruma abantu ezikwata ku bulamu bwabwe n'okusingira ddala ezibazimba n'alyoka azituusa ku kitebe. Nga bwe tukimanyi mu nsi mubamu ebintu bingi nnyo eby'omulamwa, eby'obwakazanyirizi n'obunyimba obuyitiridde, naye kitwala omuweereza ow'empeke ow'omulamwa naddala nga yeesudde ku kitebe ekikulu okubanga alina ebisaanyizo ebyo. Omubaka wa Nnyendo Mukungu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asaasidde nnyo Obwakabaka olw'okufiirwa omuweereza abadde n'ensa ate ayagala ennyo Kabaka we. Okukozesa obulungi obuvubuka bwe kyakulabirako kirungi nnyo eri abavubuka, kimuyambye ensi n'ensi okujja okumuwerekera. Ekyokubiri, Jimmy Ssekabiito ne banne abaweereza ba Kyabassa nze ku lwange mbatwalanga abazira b'omulembe guno. Omwana omulenzi oyo ne banne abaweereza Kyabassa bayimiridde wakati muyaga omungi okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Tosobola kwerabira buweereza bwe bakoze mu kiseera ekizibu nnyo nga Namulondo ewa Lwampa erimu kwolampibwa ku mulembe guno ogulimu abagwagwa ababunzi nti bategeera. Omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Ppookino Judy Muleke yeebazizza nnyo leediyo ya Beene olw'okuwa omugenzi Jimmy Ssekabiito omukisa okuweereza Obwakabaka n'asaba bannamawulire okweyisa mu ngeri esaana. Bannamawulire mulina omulimu munene okukyusa embeera y'ensi. Kukole mu bwesimbu, waliwo abamu bwe bakubira bannaabwe obusimu ate nga babalikoodinga. Kweganga obeerawo okasobezanga okutanywa taaba ne kukwata ebikyafu, obeerawo otutabula butabuzi. Bannamawulire omulimu gwammwe mukukole mu bwesimbu nga Jimmy, tulyoke tubatendereze olunaku lwammwe olw'okugenda lukoze eki nga lutuuse. Era nyabo omukyala Claire bannange bano be tukola nabo bakuŋŋaanyiza olubugo olukugyamu bagenda kulukuwa, nsaba balukukwase. Omwami wa Kabaka akulembera essaza Mawogola Muteesa John Kankaka agambye nti omugenzi Jimmy Ssekabiito abadde musaale okubunyisa amawulire agava e Mawogola. Ab'e Mawogola tufiiriddwa nnyo, tufiiriddwa omuntu ow'amazima, tufiiriddwa omuweereza omulungi atalina nkwe, omwesigwa bw'aba asazeewo okukola omulimu ng'agukola mu bwerufu. Bannamawogola tunyoloddwa nnyo era tusaasidde nnyo taata ne maama ne nnamwandu n'ab'eŋŋanda bonna. Kitalo nnyo okuviibwako Ssekabiito. Ayi Beene twakuumye bubi. Ye akulira oludda oluvuganya gavumenti nga naye munnamawulire omutendeke Joel Ssenyonyi agambye nti Jimmy Ssekabiito tabadde na bukuusa mu mpeereza ye era abadde mukwata mpola. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya munnaffe Jimmy Ssekabiito abadde akolera leediyo y'Obwakabaka. Jimmy ono yayingira amawulire mu 21, nze nagayingira 26 we nayingirira amawulire. Weewaawo twali mu bitongole byanjawulo naye nga mugoberera nga ndaba enkola ye ey'emirimu era nga mirungi, nga muweereza mulungi. Kyanaku nti atugenzeeko kyabadde kikangabwa. Saasira famire ye, saasira ne bakozi banne leediyo y'Obwakabaka CBS. Kitalo nnyo, kitalo ddala, wumula mirembe Jimmy Ssekabiito. Ye minisita omubeezi ow'ebyensimbi avunaanyizibwa ku microfinance Ajaaluna Kyewune Kasolo yeebazizza omugenzi Jimmy Ssekabiito olw'obuweereza obutabaddemu kyekubiira.
omusajja aweereza omulimu gwe ogw'okusaka amawulire nga tewali kyekubiira. Bwe mbadde njogera ne Honorable Ssewungu aŋŋambye nti ye bw'abadde anoonya omuntu anaatambuza bulungi amawulire ge ng'anoonya Jimmy Ssekabiito. Ne mugamba nti ate nange kyekimu era kyabadde ankolera, ng'era bwe ndaba owamawulire ntajja kunkolera ng'era mpita Jimmy Ssekabiito. Abadde musajja nga ye asaka amawulire ewatali kyekubiira, ewatali kulwana ntalo, ate era ewatali nguzi yonna. Ekyo tumusaaliddwa nnyo era nkakasa nga CBS egenda kufuna eddibu, naye tusaba omwoyo gw'omugenzi Jimmy Ssekabiito Mukama agulamuze ekisa bannamwandu abagumye ate ne bamulekwa. Reverend Canon Herbert Matovu omuwanika w'obulabirizi bwa West Buganda ku lw'omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Gaston Nsereko nga yakulembeddemu okubuulira mu kusaba okukwebaza Katonda olw'obulamu bwa Jimmy Ssekabiito, asabye abantu okugondera enteekateeka za Katonda n'avumirira bannabyabufuzi abasuusizza entalo. Nze nange nfuna obuzibu gwenga ozze okusaba akako lwaki ate ozimbira ku mulala gwe tugambe ebibyo ebirungi ennyo era gwe tukole ki tutambule n'ebyo naye kibi ate okusongaganamu ennwe kubaka Katemba wajjira buli omu asonga mu munno olunwe nti gundi yabyogera naye nga naye abikola ki. Mukama atuwa ekisa ffenna awamu tubite tutambule tugende mu maaso. Omulangira Ssekabiito Anthony Trevor ku lw'abamulekwa yeebazizza kitaabwe olw'okubaagala ennyo era ng'afubye nnyo okubasomesa. Kwebaza nnyo ssebo abantu bonna abayambye famire yange. Bangi ku mmwe besimanyi batini bemmanyi naye era nzikiriza nti nno gye muli bangi abayambye maama wange bintu byonna byakola. Abayambye famire yaffe bantu bangi mbebaza nnyo. Sirina bingi byakwogera naye sabira omwoyo gwa kitaffe Mulangira Jimmy Ssekabiito ng'ommule mirembe. Namwandu w'omugenzi Jimmy Ssekabiito Kereya Nanyunja yeebazizza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okusiima Omulangira Jimmy Ssekabiito n'amuweereza ng'ayita ku leediyo y'e Chabasa. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu asabye ebitongole ebikuuma ddembe okukomya okutulugunya bannayuganda kubanga obuvunaanyizibwa bwabyo bwa kukuuma bannansi. Omulangira Nakibinge agambye nti kyennyamiza ebitongole ebikuuma ddembe mu kifo ky'okukuuma abantu n'ebyabwe ate kaakano essira libitadde ku kutyoboola eddembe omuli n'okukuba bannansi. Okwogera bino Omulangira Nakibinge asinzidde ku kasozi Kibuli mu kujjukira amadda aga Nuhu Mbogo n'okumujjukira saako okumwebaza emirimu gye yakolera ensi eno omwali okubunyisa Obuyisiraamu ekyanyiiza ennyo abafuzi b'amatwale n'abalyolyomi. Tubadde n'obuzibu buno mu kulonda okwayita 2020 mugumu ebyokambo byali bingi tetwetaaga kubiddamu bwe biba nga byakulonda tukkirize abantu gwe balonze tugende n'oyo naye kyennyamiza okuba nti abalina obuvunaanyizibwa n'otukuuma ate batuusa obuzibu kwabwe balina okukulembera ate bamala batuusaako obuzibu n'owulira ebisinde ebibuuza nti lwaki abantu batukyawa osuubira ki nga omwana wa mulirwana baamukuba okulowooza nti ate mulirwana ajja kukwagala osuubira ki ng'omwana w'omuntu baamutulugunya nolowooza nti amuzaala ajja kumwagala. Waliwo ebintu ebya bulijjo tyoba bwezi nga naawe kyoyagala tukimanyi okulowooza nti bw'onoobeera omukambwe olina gwojja okukyusisa ekyo kyayagala. Ndowooza nnyo kirina kuba nti tusimba ensonga akkirize n'agaanye agaane. Mu ngeri y'emu Omulangira Kasimu Nakibinge asabye abantu ab'enjawulo abalina obusobozi n'ebisaanyizo okuggyawo empapula beesimbewo era bavuganye ku bifo eby'enjawulo nga bwe bataakikole ebitundu byabwe byakusigalira emabega. Ye omumyuka asooka owa Katikkiro w'ekitiibwa Profesa Twaha Kaawaase Kigongo atenderezza nnyo Omulangira Kakungulu olw'obumu bw'ayolesa ng'akolagana n'enzikiriza endala n'asaba abantu ba Kabaka okwongera okuba obumu. Akati ffe ab'omulembe guno tufunemu ekyokuyiga kiba kyakuba nti ffenna tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka, ffenna tuli bantu ba Buganda nga tulina okuba nti tulwana kulaba nti ensi yaffe egenda mu maaso. Wakati mu kigambo Buganda ekitegeeza Obuganda ti Buganda erimu Obuganda obw'enjawulo, erimu Obuganda obw'Abasiraamu, erimu Obuganda obw'Abakatuliki, erimu Obuganda obw'Abaprotestanti, obw'aba Seventh Day, obw'abalokole. Kati buli omu mu kiti kye kyalimu bwe twekwata ennyo ku Ssaabasajja Kabaka tutambulira
tukolera wamu ne tukola Buganda eyawamu ne tutwala ensi yaffe mu maaso. Super Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi agugumbudde abakulembeze olw'okwefaako bokka mu kifo ky'okusoosowaza ebiruma abantu. Twebaza obulamu bwa Bwana Nuhu Mbogo okubeera nti ye ng'omuntu yali omuntu alumirirwa abantu batwala. Okusinziira ku byogeddwa kyesuubira nti mwenna abakulembeze abali wano ofune ekifaananyi ekyo nti oyinza okubeerawo n'ebibyo ggwe ng'omuntu naye bw'oba okulembera kyalibadde kirungi okubeera ng'obalowoozaako bagenda kubeerawo butya, bagenda kubeera nti batambuza batya obulamu bwabwe. N'ekyo Bwana Nuhu Mbogo bwe tumutunyamu ekyo yakirina ng'omukulembeze w'eddiini. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asabye abakristaayo e Luweero obuteesiba mu kkanisa mu kusiiba n'okusaba kwokka wabula babeeko bye bakola ebijja okubajja mu bwavu. Bino bibadde mu bubaka omukulembeze bw'atisa omumyuka we Major Jessica Alupo ku mukolo ogw'okujaguza n'okwebaza Katonda akulembeddemu omulabirizi w'e Luweero Wilson Kiseka kati omwaka mulamba ng'ali mu buweereza. Omukolo guno guyindidde ku lutikko y'omutukuvu Makko esangibwa mu kabuga k'e Luweero. Omukolo guno gubaddeko n'okusonda ensimbi ezigenda okuzimba ekizimbe ky'obulabirizi ekya Synod House abakristaayo bagendanga okutuula okukola emirimu gy'ekkanisa. Era omukulembeze w'eggwanga ku mukolo ogwo awaddeyo obukadde 80 wabulanga ensimbi obuwumbi 2.5 ze zeetaagisibwa okuzimba ekizimbe ekyo. Therefore, a relevant Christian ministry is one that encourages the believers to aspire and work towards achieving decent and improved standards of living. This is a crucial point which some believers fail to understand and put in practice. In the process of working for heaven, some of the faithful become negligent about their earthly responsibilities and thereby end up perpetuating and entrenching socio-economic backwardness and poverty in their respective families and societies. Omulabirizi w'e Luweero owookuna Wilson Kiseka yeebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'obuwagizi bw'amuwadde mu buweereza bwe n'amaanyi g'atadde mu kukulaakulanya abakristaayo. Excellency, we plan to launch a Church of Uganda hospital in our third year of ministry here in Luweero. We request you to support for this noble initiative. Your Excellency, many of our younger people, they are suffering from drug abuse, mental illness, and moral disorientation. We are planning to establish a youth rehabilitation center under the diocese to offer counseling skills and post-rehabilitation support. We have now embarked on construction of the modern Synod Hall that will house the Bishop's office, the diocesan departments. The project will cost us Uganda shillings 2.5 billion only. Ebyo nga bikyali awo poliisi mu Kampala n'emiriraano ekutte abantu 20 abagambibwa okwenyigira mu kubba abantu n'okubatuusaako obuvune ku luguudo kya Ddondo mu kibuga Kampala bwe babadde bazze ku kakiiko k'ebyokulonda aka NRM okubaawo ng'abajulizi nga ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni ajjayo empapula okwesimbawo. Eggulo abantu abawerako baakubiddwa n'okunyagibwako ebyabwe abavubuka ababadde mu t-shirt eza kyenvu bwe baakoze effujjo eritagambika. Abavubuka bano babadde bakuba buli gwe basanga mu kkubo, omwo abadde aba boda aba mobile money n'ababadde ku makubo gaabwe, era bangi babbiddwako ebyabwe saako okukubwa. Poliisi egambye nti ng'ekozesa kamera zaayo enkesi ekutte abantu 21 abagambibwa okuba n'akakwate ku ffujjo eryakoleddwa nga bano bakuumibwa ku CPS mu kibuga Kampala n'ewandegeya. Poliisi etegeezezza nti abawerako baggiddwako statement ku byabaddewo era amangu ddala fayiro zaabwe zaakukolwako bawere ennembe n'emisango egy'obubbi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango asabye abantu bonna abaalumbiddwa ne babbibwako ebyabwe olunaku olw'eggulo okuddukira ku poliisi baggulewo fayiro olwo kibayambeko mu kunoonyereza. Abali mu kamera nkesi yaffe bakyakola omulimu y'okugezako okulondola abo bonna ebennyigire mu bintu bino by'obubbi. Twagala kukubiriza abantu mulanga oba naawe bakukubbye bakukoze ki jo bale tusaba
tutuukirire. Oyinza okujja wano ku CPS Kampala, oyinza okugenda Wandegeya, oba oyinza okutuukirira poliisi eri okumpi naawe bayingize omusango gwo. Naye bale tusaba oyinza okututuukirira wano ku CPS Kampala otuwe oyingize omusango ogwo, tukugyeko statement, tulabe ngeri bana bavubuka tubatwala paka mu kooti ne babeerera eyo paka